Karama TV Kojamate Sekadama yetuze bamusanze yetuze atusooke tuwulireko ebyabaddeyo then tujje tubabuulire ensonga nga bwe bateebereza bwe kyabadde. Omuvubuka yenna singa ogumiikiriza embeera nomanyi nti mu nsi muno wabaawo ensozi n'ebiki n'ebikku nomanyi nti akati ndi bubi naye kanfube nnyo noonye ekyokukola waba onoonya ekyokukola tosobola kufuna buzibu ngubu naye abavubuka mu tebagumiikiriza kasita alaba nga atuuse mu buzibu alaba ensi emufundiriza byamasanyu abyagala alabira ddala ng'aje mukama yamukola ki yamwerabira kyekibaviirako okubeera bakwata emigwa ne bakola ki ne beetuga. Karama TV Kojamate bulijjo mpulira stories z'abakadaama mpulira wano Kadaama TV naye nga abagamba ku kintu ky'okubeera nga mubeera beegendereza nga musukumira ssente abaagalwa bammwe be mwaleka e Uganda. Ku luno nno omwami oyo oba omwami ono yafudde yeetuze lwa nsonga nti buli kintu kyonna kye yakolerera ng'agenze ku kyeyo Sekadaama teyakisanzeewo era yeetuze. Stories nga zino oluusi mpulira abaana niraba mu comments awo omuntu nakomentinga ekintu n'olabira ddala nga kyakomentinga bambi tamanyi. Manyi mu comments ezimu olabayo comment n'ogisoma naye n'ogamba Katonda amusaasire kuba kyayogera takimanyi. Ebintu bino byonna bannamwe bye bavaayo ne bababuulira mu bitwale nga kyamakulu. Omuntu yenna gw'olaba ng'abonaabona kitwale nga kikulu, nga tonalowooza nti alimba, nga tonalowooza nti yeeyogeza, nga tonalowooza nti abo tebaamubbi atulimba, kitwale nga kikulu. Kuba oluusi bwe kikugwako kiyinza okuzitowerera n'obeera nga tolina nagwe okinyumizaako neweekola ekintu. Tusaasira nnyo famire ya Sekadaama ono eyeetuze, yafudde bamusanze ali ku muti alengejja. Story gye twakafunako entonotono egamba bweti omwami ono yagenda ebweru abadde akola e Bahrain yakubira ekyeyo naye nga kigambibwa yasooka kata n'akola ssente ze. Bw'akola ssente ze emyaka 2 n'akomawo wano e Uganda. Bw'akomawo e Uganda ssente n'azijjayo, bw'azijjayo kwolwo lwennyini lwajjayo ssente ng'agenda okugula ploti ssente ze zonna bwe baazimubako. Mwami yagenda ekata n'akola emyaka 2 ssente ze ng'azitereka mu bbanka naye lwazijjayo agenda agule ploti zonna bwe baazimutwalako. Kigambibwa omwami ono yaddamu ne yeeyiya n'addamu n'agenda e Bahrain. Bahrain gy'abadde akoledde. Bwe yali agenda Bahrain yalekawo wano omukazi, eggwanga sijja lyogera. Bwe yalekawo wano omukazi yali amuzaddemu omwana omu n'agenda e Bahrain akole. Mu kukomawo bino bye bigambibwa, ssente zonna ze yali asukumira omukyala oyo waliwo omusajja yali ng'azimuggyako, ng'era kigambibwa nti omwami oyo yali ng'amuggyako ssente ye yali nannyini mwana oyo gw'abadde asuubira nti mwana we. Oyo omwana gw'abadde amanyi nti oyo omukazi mwana we. Bwe baabadde bayomba n'omukazi, omukazi yakamutema nti n'omwana si wuwe. Ssente zonna nga bwe yazikola zonna ne zibeera nga omukazi yazigabira omusajja omulala. Ebintu bino gye biri. Mwegendereze bannange, buli w'oba okola ssente zo weegendereze. Mwebuuze. Programs zino nziwulidde nnyo Kadaama TV ne babagamba nti bannange babba bwe bati bakola bwe bati naye era ogenda okulaba ng'omuntu agudde mu nsobi y'emu. Ng'omuntu agudde mu nsobi y'emu. Abantu b'e Uganda babbi. Bw'osukumira ssente
ssente eyo ng'omwesiga naye lwali kuvaamu ojja kukaaba nnyo. Naye tewali kintu kirumanga omuntu gwe weesiga kubba. Ate nga bino ebintu bye babagamba oba tasobola kukomawo okubeera naawe n'ojja kuba oswala n'owa ddala obujulizi n'ogamba butuufu. Batugamba nga wano nga nze ndowooza nga kugamba nga waliwo abantu abitwala ng'ebintu by'olusaago. Omuntu agamba kola ekintu nga kino nekino. Topics nnyingi ezibeerawo. Naye mugezengako okuwuliriza ebintu ebyo kuba bibagasa kyekintu ekikugatta ku bulamu bwo. N'ogamba ekintu kino kingasse ku bulamu. Kintu ki kyensobola okukola nga nyingidde mu nnyumba y'Omuwarabu. Kintu kikadaama oba bakadaama bye bayitamu. Byensobola okubeera nga njigirako bwe ŋŋendayo ne mbeera nga ngize. Owulidde bulamu nti oli bamubbye ssente giwulirize. Awo ojja kuba okabuuse, ojja kuba oyongedde ku bwongo obwo. Ojja kuba otegedde nti omuntu bamubba bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Abantu e Uganda babbi. Omuntu ogenda musikumira ssente zo ajja kuzibba. Ekyo tusiiba tukyogera era ojja kuwulira mu wiiki emu wiikisi bbiri ngera waliwo gwe babbye. N'agamba nazikumira ssente nazikumira omukyala yazirya, nazikumira muganda wange yazirya, ebyo mbiveeko. N'ekirala kye tubagamba bannange temuzanyisanga ebintu by'obutonde. Kuba omwami ono yasooka kata n'agenda n'akola n'abwagenda okugula ploti ssente zonna ne bazitwala. Mwegezengako okwenaazaako ebibi, mugezengako okwenaazaako ebibi ng'ate bwe musaba. Naye mwegayira ne Katonda n'ebibi byammwe nammwe mwakola kuba ffenna tutambulira mu nsobi na bibi. Oyinza okuba naawe olina ekibi kyewakola naye nga tokyakijjukira. Mugezengako okunaaba eddagala, muggyeko ebisiraani, musabe. Ebintu byonna bana bigendera wamu. Ojja kusaba, ojja kwenaazaako ebyo ebintu. Bababuulirira nnyo wano munnange okolanga bwoti ne bwoti n'okola bwoti ne bwoti ne bwoti. Abamu ne babibuusa amaaso. Era omwami oyo eddiini gy'abadde asoma mwagiwulidde. Yegamba nti ebyo tebiriyo tosobola kukola bwoti ne bwoti ne bwoti. Ate eddiini yennyini mwabadde abeera oba mu gy'abadde asoma. So bannaaye mugezengako okubeera nga ekintu kyonna ekigudde ku munno kibeere nga kyakuyiga gy'oli nga tonnakiwakanya. Kibeere kyakuyiga gy'oli. Kuba omuntu awakanya bwagwa mu buzibu bintu bingi by'asobola okwekola kuba abajjukiramu byonna byonna by'abadde azaawakanya. Naye ate omuntu abadde tawakanya, omuntu abadde amanyi nti ekyo ekintu kisobola okubeerawo, abeera mu buufu. Tusaasidde nnyo famire y'omwami ono. Kuba tetujja kugamba nti abadde n'omwana naye famire yo bamaama wo bataata we simanyi oba gye bali. Naye kibi nnyo ddala okubeera ng'omuntu yava e Uganda abonaabona agenze mu nsi z'ebweru atobye emyaka 2 egisoose se ne bazimututteko. Bazimubbyeko ng'agenda okugula ettaka. N'addayo emyaka 2 n'awuuba akomawo wano omukazi ssente yazigabidde omusajja. Okukkakana ki? Musajja watu yeetuze. Kitalo nnyo ddala. Omuvubuka yenna singa ogumiikiriza embeera nomanyi nti mu nsi muno wabaawo ensozi n'ebiki n'ebiku. Nomanyi nti akati ndi bubi naye kanfube nnyo noonye ekyokukola. Waba onoonya ekyokukola tosobola kufuna buzibu ngubu. Naye abavubuka tebagumiikiriza kasita alaba nga atuuse mu buzibu, alaba ensi emufunjiriza, byamasanyu abyagala, alabira ddala nga ye Mukama yamukola ki? Yamwerabira. Kyekibaviirako okubeera bakwata emigwa